basoka n'okutulamu naye okubira ku masimu ani gwe tuba tusaddaaka era batandika okuwikeninga bamudemotingako kuba minisita n'avaako. Yes. Nova kuba minisita mu kalulu ne bakuba ne kaadi olumu tebagikuwa. Kakala okukuba mu kalulu bwe pa novaayo ogenda okutuuka okukwatibwa ng'oli nobody. Era emyaka ena bagikusalira bulungi nga tebaliko gamba mbu ate omubaka waffe mwamusiba. Emyaka ena egy'omusango ogusinze Nandutu kitegeeza gy'emyaka 10 after kibonerezo nga toli mu byabufuzi. Kitegeeza Nandutu anaamalako emyaka ena agenda kweyongerayo emyaka emirala 10 nga tali mu politics wadde mirimu gya government. Ababeeranga bagambye owedde ogendedde. Baba kumaze. Bakujjeewo owedde ogendedde ddala. Ndikira akalulu ako alina oba kamulekera amabanja. Beno oli mu kibonezo kya. Kale ate bakunyigiriza kuva eno mabega kubanga guno omusango guba planidi. Okuva eno mabega. Kakali ate bana abantu tebaagala nnyo omuntu abayingiramu n'oba wa kibiina kyabwe. Kyova Nandutu yajja mu ngeri nga ashayininga. Ngera abantu balabanga owaabwe. Kati baagala balagire ddala bali abantu si wammwe. Ayo mutemu simanyi obanze mpulira obubi. Omutemu bamubembejja. Naye wobiraba. Nakiraba ddanze. Omutemu ono Lakizale Kila. Lakizale Kila. Lakizale Kila okusinziira mulaba. Kubanga yono mutemu ali bulungi. Boyogedde ku Lakizale n'enkebere ebbiri zango. Atta n'agenda, n'akomawo n'atta n'afuluma, n'akomawo n'atta n'agenda. Poliisi emukwata mu misango bagipootera ku poliisi mbu ate n'agenda ebutabika ate bagenda okulya ali Amerika n'akomawo n'atteera. Wumbeeramu abantu abalina ettaka ettono mulimu n'etteeka erigamba nti onaavanga tiwawulidde ow'empalala ng'akyogerako yabadde akwasa amateeka naye abantu abalina ettaka nga tolina kyolikozesa nnyo naye nga ate lirina nyaso likolako omugaso tugenda kujja wulwa mpaka watusobola ditunda okiwulira kati eyo tajeti gwe ogitunuulira mbwe etunuulidde babutaka era obalira poloti naye tunuulidde ebintu ebinene gwe byotalaba kyenkugambye gye tulaga gomanyi olaba batwala kana akataka akaliko abantu ensambya awali hoteli zobadde ogamba ezaako obutaala naye kakati ate olwo olubiri bajja kugamba terukola teeka lyezze alina ettaka eriri domanti kibuga balina byagala okukolerako gye tulaga weewo abantu balina kye batalaba bino ebintu bisooka tajetinga abantu ba bulijjo naye nga balina shaaka gye baagala obbaka kati basooka ku mukene ne bajja Kagege bagenda bakula ne babakayo ku mpuuta ogenda okulaba bavuye shaaka nga yali tajeti eddobo lino likola era kana amateeka bagenda galeta zagambe gye ganaggwera nga tewakyali alina buyinza ku ttaka ng'ettaka lya gavumenti mu ggwanga kwasooka ne bakuwa nti anaazimba tekyali alina buyinza kuzimba kati gavumenti ke bazimbire bagabire tegaba mugule ku yo wabula agenda okuzimba ofulumya kinene nnyo eri mu gavumenti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo.
ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeera tuline namba emu every Monday eye on the press watabaawo nnyo kiyinza kubanga kyomulemesa kubaawo obudde yabutuwa era tubadde tubukozesa. Last week twajja Friday neera tekigaana kudda ku Monday kubeera Monday yali taliiwa nga bulijjo tubatuusibwako Haji Yasin Kizza omusomi w'edduwa gwalina ebizibu ebikutawaanya byonna osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo gy'olaba wansi n'abeera nga asobola okubeera nga akuyambako mu ngeri emu oba endala. Alina ntambula ne Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup. Lugave ono gwalina ekifuba ekiraakiira ssenyiga atawona sinuses ku makya emimiro nga gikusiiwa obina okukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup era endagiriro kweri gyolina omukozesa atali packaged bulungi nnyo ekitegeeza nti osobola omufuna from anywhere supermarket, drug shop, clinics ojja kuba omufuna ku bbeeyi ensaamusaamu. Gwali emitala amayanja ojja kuba eddagala lino erya Lugave olifuna batunda ebintu bya Uganda bituuka bulungi. Kano Kalugave Herbal Ulcer Syrup. Kano nno balubuto olungulumba lubuto olunzimbazimba nyinamu ekikeeto ng'olinamu ekikeeto keetaawo alusa zikumazeeko emirembe jangu wegulire eddagala lino ku pharmacy zonna mu ggwanga weeriri. Noonya bunoonya Lugave Herbal Ulcer Syrup okagule okakozese ojja kutereeza ebintu byonna ebikwatagana n'olubuto okucyankalana n'emmere gye baakugaana okulya ojja kuddamu ogirye. So Lugave bw'atyo nambe Bosi Dola ali ati andudde okuwuliza ku Bosi Dola ne Bosi Amini Saloon. Kakati tuli Kansanga. Twashiftinze okuva eri ku Entebbe Road. Okuva ku Entebbe Road tuli Kansanga. Era ndowooza ketuze wano okumpi kijja kwanyuira n'okugendawo. Olabeko ku Bosi Dola. Olabe njagala kutwalawoko. Olabeko ku Bosi Dola. Olabe Air Trend Saloon. Okusala enviri zonna ez'omulembe n'okukola buli kimu obuviiri bwonna obw'ebbeeyi weebuli era nalabye nga saluni ya mukisa kuba Shakibu yasaliddeyo enviiri ng'agenda mu bikonde n'okuwangula yawangu yakobya omuntu omutone guboota kiraka Shakibu abantu bamusala ng'agenda okuba ebikonde bamusala bubi naye bwe yagenze ku Air Trends bamusaze bulungi Bosi Dola nkulamusizzaako nnyo mpozi wagamba Bosi Dola akola ne make-up wa firimu tabanga yakoze barista timo make-up yamukoze ekiwundo ku mutwe ekibootawo akawanga kayabisi barista timo mpozi abantu mwenna abali abato abaana batuwuliriza genda bugenzi ku app ya Kibuga oteekemu Kibuga ojja ku ordering ebintu byonna byoyagala okugula app weeri ebintu ebiri online shopping tubikutusiza waka musawa 24 ng'oli mu Central bobo oli weeru wa Central tugenda bireeta musawa 8 nga bikutuseeko ate tulinamu n'akalala nti senga kijjanga tokyetaaze oba n'ogamba sigwe mutindo gwe nadde nsuubira tukuwe sawa 24 fo kukyusa ekintu ekyo okukinona okukikomyawo okuddiza ssente oba okuwamu ekirala Kibuga online shopping weeri so gendako hapo bajija ku Google Play oba Apple Store ku Play Store kweri ku Google Play byonna kwebiri genda bugenzo tekemu Kibuga ojja kugifuna otandika okukola emirimu gyo bulungi nnyo nga woba ojagadde. Okay nga bulijjo Eye on the Press twogera ku nsonga eziba ziri mu mawulire ne tukubuulira bwe zitambula era nga we zigenda developinga olunaku olwaleero President Museveni yayise ekiragiro omutemu oli atwalibwe we yaziza omusango era kooti olwaleero etudde tujja ndowooza wuuliza ebinaavaayo naye nga bagituuzizzaayo mbadde njugoberera omutemu omusanga agweganya n'akatagga tatemulangako agayitatanga ku muntu yenna ne bali bonna bagamba era n'agamba baseka bamuweereze ne ku balooya bayogereko naye omulamuzi nakkiriza n'ayimirizamu eddakiika emu omutemu oluzungu lwayogera Lumerika nnyo omutemu Lumerika ddala
kale ate kikowunyisa ku mutemu talina lulimi lwamanyirwa ggwanga oba n'ebyobukyoli bamuwaayiriza kyesimanyi naye oluzungu yalukuba budinda era taluyinaako buzibu omutemu waali nnyo baloya alina lukunkumuli alina ne baloya nga tenagambye nti yasembayo okujja mu kooti ya wano waliwo n'emmotoka ya embassy nalabye fulufiga yatidde nnyo omutemu agamba akasajja akatemu abazungu bakakimye era ali mu kweraliikirira essaawa yonna eggwanga bandirimbako omutemu naye nze simanyi kye bayita kooti ya kyalo oba kimbuzaabuza okutegeera maybe kankyogere bwe ntyo lwaki nkugamba basoose ne bawambawo emmotoka ngaago ezirika mundu ezikuba ennyonyi ezirikoki kakale bamala okuwambawo ne bateekawo tenti etenti eri munda ayingirayo mpozi ng'olimu nnamawulire kati ekyalo ekyo ki bakkiriza n'abantu abamu naye ku kondishoni ey'omutemu gye yakola mu butuufu oyinza oleeta omutemu omuwozesa ate n'ojjawo mulambo kuba olwedde mobu yali ezzeewo so kati olwedde kati ekyalo kyekyawo kati koti yekyalo ebeera etya omutemu eyatta nze nali nsuubira ekyalo kigenda kujja kituule mutemu bamuteeke mu maaso eno bamugambe ssebo wakola bwoti nga tolabako abapoliisi bawosiza ku byalo nga batumudde abantu nga kitegereka naye kyekyalo ekisoose okuwambibwa kiba kikyali kyalo okusinza ku musango gwe yakola abasirikale baligabaawo n'abantu be yagukolako omutemu muyinza okujja omuwozesa ate naye n'atemulwa so nze security nyizo basi girinaako buzibu okusinzira bali bagamba omutemu bamuwe bbeera awozese ng'ava bbali kooti negamba ono okumusindika omanyi n'okuwa bbeera okwozanga ovaka bayinza okukuta ogenda eka n'otatuuka kale we tukoledde puroguramu eno kooti ekyagenda mu maaso kooti ekyagenda mu maaso ng'omutemu omusanga akyagweganye agambye naye abiwulira naye awulira biwulire n'ebyasooka ebya 2017 biki byonna byonna abyeganye kuba nawulidde nti ne fayiro baazireese ezo waliwo omukazi misango gimu gy'atakoze kati tutambuza guno olwedde oguli ogwavunaanibwa kati byatakoze tolina ngeri gyo bimuvunaanamu kale mutemu gyali naye bannange tulinde kooti y'abantu kati ebafuuse kooti y'abantu oba eyo yakyalo bwalo kubanga omwami Museveni yagamba bamuyite mu kooti y'ekyalo naye kooti y'ekyalo nga bagiteddeko obukuumi obususe mumulina kye mwagala okukola omutemu w'eggwanga wamumugamba awozese ekyalo kimuwozese awo omutemu w'eggwanga ayinza obutewozaako banaye zanire kamala okubuulira ndabye eggaadi eri eggaba bannange abasajja bayiye abawanvu n'abampi ku Justin Miya Katemu omutemu oyo teyalina Bennett nnya lwaki tali mu kooti y'amagye Bennett si kyakulwanyisa ky'amagye ate yalina ziri ez'amagye sina bwambe fo Bennett sez'amagye kuba omutemu alabika yandibadde mu kooti y'amagye oba akakoofiira ng'akako nambeemu kakutwaza mu kooti y'amagye buko kaba nakatemu nnyo okusinga zi Bennett so omutemu alabika tajja kusoboka nambeemu mbadde noonya katambi ka kooti y'ekyalo si y'abantu naye omutemu simanyi oba nze empulira obubi omutemu bamubembejja naye woobiraba nakiraba dda nze omutemu ono Lakizale Kila Lakizale Kila okusinziira bemulaba kubanga yono mutemu ali bulungi boyogedde ku Lakizale n'enkebera ebbiri zange atta n'agenda n'akomawo n'atta n'afuluma n'akomawo n'atta n'agenda poliisi emukwata mu emisango bagipootinga ku poliisi mbw ate n'agenda ebutabika ate bagenda okuwulira ali Amerika n'akomawo n'atteera kati Lakizale Kila ono nze bwewuunya naye wano kimanyiddwa Zanero kimanyiddwa Zanero abantu abaali badde bafuna emiganyulo mu mateeka ate tebagifuna batya nti olaba ekintu ekiri understandable nnyo ekitegerekano kitegerekeka nti Waisu agenda azike ku mukyala we
ekiri understandable buli muntu kyali badategeera nze ndowooza n'omuntu alinga Mwami Museveni ekyali mukase okukitegeera nti kiba kyetaagisa n'oba na mutima mubi mu nsonga y'amakulu lagawo obuntu bulamu omutima mubi gujja luvannyuma bwakiri bagambe nti amateeka gakola antu abadde bagamba ti president weesetingibwa ti omusibe waafiirwako mukyala we oba omuntu we bamugjayo n'agenda aziika abasibe bangi tebagende tekiri ku president kusetingibwa etteeka bwe kiri etteeka likikkiriza okay tekyabadde kipya nti basaba kitali mu mateeka likikkiriza nti omwami ono afiiriddwako mukyala we ne mumuwa obukuumi obumala agenda aziike akomewo ojjukira omwami omwe yagenda n'aziika kabaka wa Wekasese gundi omumbere ojjukira nti yagendako okuziika ng'alina obukuumi tiye kabaka okiwulira era n'avayo n'akola ki etteeka likikkiriza naye olwo ekintu ekitegeerekeka olemeseza oli okujjanjaba mukyala we ne mukufa omulemeseza okuziika ovunaana musango beesimbako kati gulaba bikola amakulu tebikola amakulu kati ebiseera ebisinga obungi omutemu ono gwe twogerako Lakizalekiira ojja kwesanga nti engeri ye gy'alina mu Amerika munnaffe akuba alina dual citizenship ebiseera ebisinga obungi otunulira enkola gye bakolamu ebintu byabwe munnange bo batiitibya nnyo omuntu naddala omugwira ate ne baddira bannansi bo ne babafuula abagwira obwenkanya bannansi be baalifunye ate abagwira be babufuna etegeeza okusinziira ku gravity y'omusango ogugambibwa omukulu ono okukola abakuba mwana watwaniise bakijje ow'omundeeba senga mufu wajjo naye Lakizalekiira bamusomedde ng'oli amugamba this does not implicate you, we are only revealing the findings ezatuulikiddwa ku mirambo naye oli waddemba okwewolereza olabanga omutemu atiitiibiziddwa nnyo era omutemu n'agamba nti nze bye musoma ebyo sibitegeera biwulira naye sibiwuliranga nako sibitegeera katulinde wagambye eno kooti ya kyalo si y'abantu naye asituse n'agambako n'agamba nti ngenda kakulaga asituse waliwo omwami omwe asituse okuwoza mu mpoze y'ekyalo n'agambako nti nedda omutemu oyo bamututte nga mwanga abasirikale babadde ago abamutette wansi w'akabangali ago musajja adambadde saati ya bbulu ng'ayagala kuwoza mu mpoza ya kyalo bamusitudde nga mwanga andi bagamba kooti wejja neetula mu kifo kyo ne wejja mu kompawundi yo nnamba emu waba bafuuse kooti tosobola kuwozanga wa boda kati loza katubiyiga buyizi naye katusuubire engeri omusango gye bagututte ku kifo nali mbiraba kuba amagye era ow'amagye nga tannakuba ssasi mu budde buli simanyi kati bwe kiri mu budde buli ng'ow'amagye omwami oyo agezezaako okwemulugunya nti bannaye omutemu wa Lakizale ono Lakizalekiira laba enkutwala gye bamututtemu oyinza ogamba alina bomu nga bina naye omoto oguliko police have arrested the man for allegedly attempting to cause chaos in the area where the community court proceedings for Christopher Okello are ongoing in Gaba. Sebo mbu abadde aleeta akajagalalo omukooti agezezzaako Lakizalekiira bwatyo bwayimiridde. Okay, katudde omusango tujja gulaba katukomewo wano ku byaffe ebiri original. Agnes Nandutu NTV akantu ako bakalabyeko Agnes Nandutu Agnes Nandutu ono yasaliddwa okusibwa emyaka 4 mu nkomyo ate nga bamusalidde nako bamukwatiddwako mbu n'ekisa yadde wa 7 Agnes Nandutu okusibibwa kyakozize mixed reaction ku social media kuno abamu nga bagamba lwaki mwasibye omu bagamba baleka bagumutaddeko buteesi bamufudde ejjirikiti nze nno overview nti omusango guno gwalimu abantu bangi abamu ne batulaga n'okutulaga nga amabaati gano bagakomererako ku biyumba by'embuzi ne bagajja nako naye nange omusango we gasaliddwa nga guluma Agnes Nandutu yekka
awo nange neewuunyiza gwe wabirabye otya kakati eno ye Uganda gye tulimu naye ate omanyi olowoozesa abantu nti oba olumuuzaniro gw'oli mu Amerika oba obeera Bungereza oyina engeri gye weewuunya ebintu leero oli mukambe oyagala kunfuula nakizale interviewer oyina engeri gye weewuunya ebintu olumu n'ofuuka ne nakizale presenter oba interviewer ekyowulira kubanga kamala okubuulira Uganda gye tulimu waali badde ogitunuulidde kuva mabega ebintu bitambula bitya kankunnyonnyole Uganda bw'etambula bwe naava emabega ne ntuuka ku Nandutu ojja tegera Uganda bw'etambula waliwo omusajja amuyita Mama Mbabazi yali prime minister Mama Mbabazi oyo sente zadobonkanira mu ofiisi ye ne zibula office of the prime minister bwe zibula baddira eyali akola mu ofiisi ye Kazinda yali akola ngani ye Kazinda amma Kazinda oba yali akola yali PS yali ani permanent secretary we omusango gwonna nga Mama Mbabazi yalina obuyinza bwotyo yali prime minister secretary general byonna nga abiri wa kibiina kya NRM nga tagambwako emisango gyonna bagiseetwa bagiza Kazinda era sente zonna ezaabula Mama Mbabazi yagenda Butala n'asobola busobozi ati ne galubindize Kazinda gamba permanent secretary mu ministry yabasingamu obuyinza Kazinda n'alugwamu kwa Mama Mbabazi oba gwenyegerako gw'otamanyi asagala kubalakiza representa njogera kugamba njogera ku muntu eyatuka n'okugisibwawo eyatuka n'okugisako ekifo kya secretary general NRM naba nga takyalina mugaso amateeka gonna ne bagaza mu president yali w'amaanyi nnyo to the extent nti okuyuya n'entebe ya Mwami Museveni kati okumanya amaanyi gaali waggulu oyo ya Mama Mbabazi kakati kankuwa omulala senga ojjukira ebiseera we twali wano nga bakitatta babuukira wamu ne bakayuhula walaba bakitatta gye bakomekerera ba Nixon Agasirwe ne baminaana minaana si yakaabye juzi wano n'Agasirwe gyali era nga banyonyola nti munnange ffe ekitubeeza eno ono ye yatutuma tutta ono eyatuma waali gwe bayogerako be baatuma nabo weebali tukirinaako bujulizi bo bennyini be bayogera bumala abatemu be bayogera ate ng'okusinziira ku closeness gye baayina ne gwe balumiriza nga tebakwatwako ebiseera ebyo kyabandibanga kyebogera kiki kituufu kati awo ne tuvaawo ne tuseetula twalina wano olukiiko lwa Kyogamu twali lugenda kubeera lwabaira wano 27 mu 27 eyali prime minister by then yali ono Wema Sulita yani Gilbert Bukenya yali vice president Gilbert Bukenya professor musajja yali agenda tuwane emmotoka tuzikozese ne government esigaze yali ono wa Spear Motors wava muno nga sente zagenda zituguza ate ntonoko sente zagenda zituguza baagaana wabula ne tupangisa mu kampuni mu motoka emu eza Audi twazija South Africa kampuni eyo nga bannannyini byo omu ku bo yali Sam Kuteesa era abakola omulimu ogwo ogw'okuleeta emmotoka ezo yali Mama Mbabazi ne Sam Kuteesa onfuna bulungi naye ng'alina okusayininga ku bintu ebyo n'ebitambula okusiza ku sente z'ofiisi zali ziyitamu ya vice president ate jjukira ogenda mu ofiisi bo basooka n'okutegayo enguzi buli wogano sayininga nga bagamba watwala akawumbi zeze zamutuusa mukomera n'agamba amafiya bamala bagenda okujja okugamba nti sente zayita mu ofiisi ki bano gwe balagira nga obulagizi nti asayininge nti zayita mu ofiisi eno yamalira luzira wano ababede bano ababiri benjogeddeko bo nga bali bweru bayinaayina tebalina kyabakolwako otegedde kyenkugamba kulaba olwaleero njagala otunuulire omuntu nga Kirumira omugenzi
ng'ayogera ku babbi naki ng'abalumiriza bamuli bubi bamuwoniza n'okumuta bamaliriza bamusse yamaliriza alina mu kkooti nga ne balumiriza weebali n'obubbi bwabwe nga bwanise eri eggwanga nakati bakyalimu mu poliisi be yali ayogerako ne bameza nga bakoze batya nga ye mufu kati ebyo byennyini woobikuŋŋaanya n'obijja eyo n'ojjukira ababbi be baakwata bannamuju abalina biliyoni ng'alina akawumbi mu nju waliwo n'oli yalina 16,000 ono omusajja omubibi oyo bamuyitaani wa Piero yu abantu abo bonna emisango gyakomawa gyalagawa bwe tuviirira awo ne tutuuka ku mabaati pozi awo Kinyamatama we yagamba ono yali ababbira bannaye era ne sipiika yennyini yali teyebbira yagamba baleta lwengo you have to respect Namju neŋŋamba Katonda wange abbira ekyalo kyonna omubbi w'ekyalo kakati bwe twava ku Namju ne tutuuka ku mabaati amabaati gano gaalimu abantu abasukka mu abo gaalimu sipiika yennyini y'omu ku bantu abaali ababbi b'amabaati gaalimu prime minister leader of government business gaalimu Amos Lugoloobi oyo mujjukira kuba ye yali agatadde ku kiyumba kyante n'agajjayo n'agazzanga galimu ebitwira gaagana amabaati gamwe gaalimu Matiya Kasaija oyo naye yagamba yagenda ozuukukanga amabaati gali mu luggya lwe I don't know those iron sheets came to my compound kakati bw'otunuulira abo bokka bana benkumenyeddeko amaanyi ge bayina tekuli wadde Nandutu gwatuukamu haafu jjukira Nandutu Newcomer avudde mu mawulire mu kukwata akazindalo mu temuli wadde Nandutu gwatuukamu haafu kakati w'otunulya Odman out mu bano bonna eyabaddeko omujega yabadde omu Agnes Nandutu ate nafuna n'ekikolobero n'akalulu ne bakatamuddiza ku kyalo kati bano bonna benjogerako baakomyewo mu ngeri y'obubbi obutagambika mpitawo Kirizo bagaana banankola ki Agnes Nandutu tebasobodde mukozesaako government machinery baina appoints a framework that forces ministers who have been mentioned in corruption to resign their seats to pave way for investigations. Agnes Nandutu, NTV, Parliament. Awo ng'akyakwata akazindalo n'abyogeranga ffe tannayiira wali ku masavu kakati tebasobola mukozesaako bwa mafia bwe bakozesa mu kutwala ebifo by'abantu abalala nti we neewandiisa omwana temuwandiika ngina muteekako embeera gye yeetondere n'eggwanga nti nze ndi muganda we nadde siteekese kwesimbako kagamba wotunuulira Matiya Kasaija Amongo Nabbanja Lugoloobi n'empita gye bayita mu kalulu okudda kikulaga mafialism gyabwe eri mu kibiina okiwulira kati Matiya Agnes Nandutu ye yali Odman out tebasobola namuwa government mercenaries kumuyambako kukola ebyo kudda mu kalulu mu buli ngeri yali amaze okufuuka ki oba baali balabyeyo nti omusango ono gwa kumusinga anti olwo okuteekateeka okusingisa omusango tekijja kuwola we gukusinze basooka n'okutulamu ne beekubira ku masimu ani gwe tuba tusaddaaka era batandika okuwikeninga bamudimotingako kuba minisita n'avaako yes nova kuba minisita mu kalulu ne bakuba ne kaadi olumu tebagikuwa kakala bwekukuba mu kalulu bwe ppa novaayo ogenda okutuuka okukwatibwa ng'oli nobody era emyaka ena bagikusalira bulungi nga tebaliko gamba mbu ate omubaka waffe mwamusiba emyaka ena egy'omusango ogusinze Nandutu kitegeeza gy'emyaka 10 after kibonerezo nga toli mu byabufuzi kitegeeza Nandutu wanaamalako emyaka ena agenda kweyongerayo emyaka emirala 10
nga tali mu politics wadde mirimu gya government ababiranga bagambye go owedde ogendedde baba kumaze bakujjeewo owedde ogendedde ddala jukira akalwako alina oba kamulekera amabanja then oli mu kibonezo kya kale ate bakunyigiriza kuvenga mabega kubanga guno omusango guba planid okuva eno mabega kakati ate bano abantu tebagala nnyo omuntu abayingiramu noba wa kibiina kyabwe kyova Nandutu yajja mu ngeri ng'ashayininga ng'era abantu balabanga owaabwe kati baagala balagire ddala bali abantu si wammwe engeri ya Nandutu gye yajjamu yengeri ya Namere tokakasa waddala ludda kirwayimiriddeko olutuufu kale wadde Namere yalaga wenyaremu naye eshayininga n'engeri gyabuuzaamu ebibuuzo Nandutu yajja muntu w'abantu ng'era abantu be bamuleese byawukanako n'omuntu azze nga muntu w'amateeka wa kkooti ng'era olumu pushing ya kkooti omuleeta ebaddeko ne order from above badde ngezaako kunyonyola standi ku bintu ebikolebwa mu ggwanga wawayimirira ye waawe endowooza abantu bakimanyi gavumenti erina nnyo obukodyo abantu batategeera kyovola nze wabuuza ebibuuzo sikubana mu ngalo nnyo gavumenti emanyi abantu kye baagala ekyo kye njagala omanye kati amanya omuntu ku bantu bonna be balonda omuntu gwe basinga obutakkiririzaamu bwe bayolesezaako obubbi obutagambika obuli bw'enguzi n'obulyako emakooti ye Namere okitegeera era bakimanyi n'abantu b'e Masaka tebakola ki nalabye ne Reverend mu kusaba n'ab'e Masaka tebamwagala era bakimanyi n'ab'ekibiina bennyini abamu ab'ekibiina mu NRM ab'e Masaka era tebamwagala mwe mulina yayogera mu maaso ga pulezidenti nti ono teyawangula kalulu yabba kabbe nga ba NRM bennyini be baliwo obijjukira bulungi mu ngeri eyo bamanyi abantu kye baagala nti omuntu kubeera ku sayidi yaabwe kyangu nnyo okusikuliputinga ekyo ne bakubisa ogwansereko Namere n'abanga owammwe nga wolaba nsereko yafaanananga ffe nti Kampala Central baagizuula NRM eyinza obutagiwangula nsereko najja n'abangulya ku kaadi ya NRM ekyali surprise ne mudimotenga wano muga nti atukujjeemu tukusudde tukoze eki tukugobye natandiko abantu balabanga owaabwe nagira ku independent yawe bisanja ebyo nga abantu balabanga owaabwe ddala nsereka akoze eki asaanidde kati ke kakodyo ka Namere nti ne mu kyankwanzi gwe jangu obuuza ebibuuzo ebikakali abantu bawulire nti oyo tumulina kyovola abibuuza naddamu n'abibuuza nze mbadde manyi wavudde Ssekikubo batinkasimire tufunyeewo Namere kaba kakodyo so Agnes Nandutu kimuledde afuuke jirikiti yafuuse nga abazze bafuuke jirikiti mpola nga obatemyetemye yafuuse dda kirekawa bayinda gamba ki kirekawa ffe ab'amawulire abayingira ebyobufuzi kwa otunira Agnes Nandutu ngako kegwe Agnes Nandutu Katolu Bwama Kazibe Bashiri kirekawo ab'amawulire bano abajjanga abantu Joyce baagala okalaba nti ab'amawulire tulinga abakubiddwamu ttooki mbute tuli gumite kati mu kyayini y'abamawulire eyabakiikidde n'akola bulungi newankubadde yavaayo tekimuggyako kukola bulungi aliwa Ssemujjuŋŋanda Ibrahim Ssemujjuŋŋanda yes yakyakutta omulimu era n'omumuli era n'ateesa ng'olabye ddala omusajja n'endeesa kye yagikola mu mawulire emala mu bamawulire abakiikiridde omulala obulungi Ssennyonyi Joel Ssennyonyi yamma Joel Ssennyonyi naye taliiko kubuusabuusa kakati ab'amawulire bonna abamu ababadde ab'ekibogwe ng'amawulire gaabwe tegammuka bulungi nga gakukyamuukiriza waliwo n'abadde n'agammuka naye nga bayise ku wingi ki Mwai Museveni ono bw'olaba bw'obanga abantu bosinkanye kuliko Sseggona kuliko Mpuuga kuliko Abedi
gwoli mupya mbya bufuzi naye bali obulyo bakkirira ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kijulo lusani ya pate lusani ya tulye twelide bamanyago bokkiririzaamu bebakulese omalirizo likusaniye lwa mukyere ovuubika kuba oli agenze n'akateeka y'akafaananyi n'agamba naye abamawulire bano be mugobera wakati walaba kazi wa Basiri Basiri yajja intentionally aze kubba bubbi nga tazikola kintu n'ekyo eka ali aze kukolera abantu ne bimuzitowako teyajja kukola kintu na kimu era teyakaka yajja kusala diro gende eri kulya musimbi gwe kulima mwanyize simaina biki kisanja kuggwako butadda kwetulira ye amanyirawo ground nti eyo sidda sigenda kuteekayo wadde za kipande yes oyo n'abeera awo wabbali kakati baagala n'awisibwa ku lw'abantu beyakkiririzaamu aye omukazi baagala yali mulungi yali MP mulungi naye enguze eno mbi ate baagala n'agaana okwebuliira omutima gwe kubanga bano bampuga bamuvuganga bamulowozesa mbu balina bayinza omumuteeka ekitali kituufu n'abe yazeeyo ku TV kati akola mwasuze mutya si mwasuze mutya that morning show era asobola okukolawo ng'afuna miliyoni 10 ojja kuŋŋaana tekisoboka naye tekisoboka teri media house esasula ezo ssente anti lwakwa kati gwe tomanyi engeri y'abamafiya gye bakola mu mirimu gyabwe waliwo babateeka mu bitongole ebyenjawulo era gavumenti zino zolaba ezabannakyemalira zemployinga abantu mu bitongole ebyenjawulo nga mu TV n'awalala gwolowooza basinzidde ku kyomuwa amangu ago obukugu bwe nga bw'ogambye obukugu bwe nga bw'ogambye naye osubira omuntu abadde MP okufuna miliyoni 45 ne zalawensi endala omusobereko omukola emiliyoni 2 oba 3 kati kiba bwe kiti gavumenti ekozesa abantu baayo nefa ne beyeekutte naye ku time eno akaluka kulemye okufuna olemeddwa okukajjawo naye twagala okukukuuma ng'okyamalisinga n'okupropagandinga ebintu kale gendawo ku TV yo TV egenda kuwa omusala gwa miliyoni mmeka ffe tujja kuwangayo 7 oba omuntu wafuna akolaawo ffe tujja mwesasula n'omusala totabwana nakyo gyekiri eyiyi be basinga obungi kati era asobola okubeera awo bwe batwe bateeka mu bitongo ng'akolera sene empitirivu kati kankuwa ekyokulabirako nze nyina omusajja mukwano gwaffe sejja mwogera linga naye abamumanyi twalinga mu tawuni awo omusajja oyo ng'avuga boda ku container village awo naye boda yagivugira ebbanga okwekalakaasa kwali kwa kabaka kwali omuntu abadde ku boda oba kwali kwa Besigye bamukwatira egundi yajja akubye ekyambalo nga bonna bamumanyi ku stage avuga boda teri atamumanyi yajja akubye ekyambalo nga yalagira n'okulagira maleke tebalina buzibu abamubakwati ng'abamanyi mwenna ekyambalo se ekya poliisi ekyamagye nga kuliko n'amayinja yamala nadda owororo yabasiibuula teyadda nakati era mulaba mu kyambalo kyamagye teyaddayo ku boda boda yaginyuka ku olwo poza okava ebeera brown awo kutegedde boda yaginyuka ku olwo okitegedde kyegamba kakati kyenjagala omanye nti ebintu bingi abantu babeera awantu gwolaba kugamba nti awo sijagenderawo 10 nyo linagamba ama tugende noga abasajja bonna bakomye 7 lwaki owenya yantutte niye ng'ayagala kutambulemu kulaba kiri awo era amafuta alina wanywa anywa ku zisheero bamuwa full tanka kabali ako kalayika katuufu nange yo wankogere neyo gyenkola naye wali omusajja atunda zibedi cover tazitunda azitembeyo lunaku lulamba
ngaza bei nnyo nga oyizo gamba ali mirembe beddings. Okitegeera? Abantu abatunda beddika be 6,000 yakugamba 25 akwegobeko wego naye asiba atambula ekitundu kyonna atunda beddika kati twamuyiga tetukyamulamuza ogiraba naye wako olumu nga gikyusamuko kukalanga gambe netambudde ogumala. So okay. So Agnes Nandutu kati Agnes Nandutu kubano bonna ababadde baliwo yabaddeko omunafu enzitowa y'abano tagituuka wadde mu kkoota kuba nalabye omu ku bo ekyankwanzi nga ndaba ayogeza n'amaanyi maaso ga pulezidenti. Nze ndi vayisi wo njagala okimanye era nsalawo nga vayisi wo neŋŋamba tannakitegeera butegeezi tannakitegeera nti oyo tebamugamba agako nti olina amaanyi yezira kuwulira nti olinayo ku maanyi akulage nti tolina maanyi era kasitawuli abakubira mu ngalo nange nakalayo neŋŋamba eno si mistake eno ogamba eno mistake eyasembayo mugamba mbu ye yamulwanirira ku maanyi kyaliko kati si kirungi. So anyway ebya Agnes Nandutu ekibonezo kyade kimusaana tekimusaana ate asaana nekisinga awo ne bonna basaana ebibonerezo bandi badde bonna simuwolereza nti ono yalivudde ku musango gubeereko naye n'abalala babaleete fayiro eggweyo nze nkumenyeddeko bana abataliko kubuusabuusa waliwo n'abalala kubanga fayiro leezingiramu abantu nga 7 oba 8 okiwulira. So fayiro erina kuggwayo abantu tebawoza nti Nandutu ateebwe nti bagamba Nandutu ekibonezo kye yafunye bonna bakifuneko. Era we nawulidde empoza ya Segona yagambye Prime Minister yagamba aba movement aba opposition tembawa tugeetwalire kitegeeza bagabana ebintu bingi eyo. Okay. Etteeka lye baleese erya bagiyita National Building Review Board bagiyise national biki etteeka erimenyesa ebizimbe by'abantu okwekutula Building Amendment Bill 2025 Building Amendment Act onyanno 2025 akatambi kaliwa wano wakeeka olwo tewalina kubuusabuusa ekyo nkiddamu nga nkyogera siina nagwe neebuuzizaako nga gavumenti eyagala okutegeera nti abantu beekunga ne bagijjako mu mbeera zonna egenda etandika okugamba nti buli atalina pulaani nga yazimba tugenda kumenyera ennyumba yo. Kanyandi agira gwe munnamateeka kati tulambe tewali ebyo abantu tebajja kgenda na mateeka etteeka lidda mabega kati teriyo teeka likola nga lidda mabega. Kati ako kamu akalala kenjagala okukubira kali luddawa musakaka nakye munoonya ku bantu nkakasa bukakasa nti mujja kukifuna. Simanyi bw'oŋŋamba wakamenya abantu mu ntobazi n'osaanyaawo amayumba gaabwe n'entaayi tennayita obagobye ku makubo bizinensi zonna ozisaanyizzaawo tebannanyiga biwundu kati ogenda ku mayumba gaabwe. Bannange mutusaasire nnyo ffe abambala ekifaananyi kya President Museveni ku gurawundi nga tetukwata ku lw'embalala. Gwe bw'otuula eyo gy'oteeseza mbadde nsaba osaasire nnyo omuntu ateekamu effort ennyingi ku gurawundi ng'akuyegera gavumenti eno. Oluusi mulina bye mukola ng'ekituufu tetulina bwe tusobola kubiwolereza. Toyina bw'oŋŋamba nti waakagoba abantu ku makubo bizinensi zaabwe ozisaanyizzaawo bakyabundabunda okunoonya we bajja 10 nti ate ogenda ku nnyumba zaabwe gye baazimba ne gye basula ogenda kuzisaanyaawo ogenda kuzimenya occupation permit nga pulezidenti waffe omwagalwa President Museveni yakasuubiza etteeka ku land use ddala mu housing sector basooka ne bagoba abatembeeyi abatembeeyi ne badduka ne bagamba kale katuyingire kiyosiki ne babalomba mu zikiyosiki ne bazimenya bonna obuli ku kkubo ne babujjawo ne bamala ne bagamba kati n'ennyumba ezaazimbibwa nga tezirina pulaani nazo zaakumenyebwa era kayina ezimu tuzirabyeko mu mbalala mu Uganda yonna
olina nekyobuse ekyokwocha obutale n'abaali bakolera mutale ne mubwokya muyiriyiri musobole otwalawo n'abatembeeyi ne mubakwata katwali tugenda mu kampeyini waliwo abakulu abazze ne bagamba nti ffe kyetuleese nti otyo tugenda gaba ebinyeebwa n'emitwalo 3 ab'ebibbo ne babeerawo mu Kampala nga bajaganya bajjula ekkololombo bafuna ssente ebibbo baabitwala ddana 3 ne bagatwalirako n'abalala bali luzira ekyo ne tukiraba ababoodaboda ne babagaa tewali agenda bakwatako abo nabo ge bakaba ge bakomba njukira ababoodaboda babaali kololo babaali banga bangi ne bagamba wano wetuze leero tetugenda kuvaawo muzeeyi bodaboda ku muzeeyi bakugobye ku mulimu gyokolera kakesiki bakamenye kubadde okoleramu newaka woosula bakulumbyewo n'akayumba kubadde ozimba bakasenze eno Building Amendment Act 2025 bobo gitunulidde eyina ebintu ebyenjawulo ebigirimu bwe tuba tubitunuulira mulimu obwayiro obwenjawulo naye obwayiro obwenjawulo tebuyinza kuleka munnayuganda kyekimu buno obwayiro obwenjawulo kyebaddako etteeka okuleeta bagenda gamba ati wali muntu alina ttaka mu Uganda gavumenti yekuwa olukusa ku ttaka kuba bino byonna bye bakola bagezesa kutuuka ku kinyusi kyabwe eno gye bayita sovereignty bill ne Building Amendment Act 2025 byonna bakola kati bagezesa batuuka ku kigendererwa kimu ekiyitibwa gavumenti okuoninga buli ttaka nga gavumenti z'Abachina eyo bikiwe bityo si Bachina bokka kabe wano TZ na gavumenti yekuwa ne gamba kati wano n'okolera ogira obeeraawo zanero n'obuyinza bwonna bwayo otegedde kyegamba kakati bwe kito bwe kigenda kati bakisika bagezesa buli kimu balabe mugwayo mpaka banaatuka ku kyusa kyebakola kye baagala omanyi basooka kukyusa term limit okiwulira ne basika ne bajja ku age limit kati tulina full time life president mpaka lwakoowa slogan tova ku main tova ku main abatova ku main okiwulira abajje ku main tova ku main protecting our gains kakati ebyo bitu ebikola ki webiri olwaleero bwana Zanero boba otunulidde nti olwaleero Zanero oba ozimba ennyumba yo oyina okufuna abantu bonna abagenda okuzimba ku njuuyo togenda kuddamu kukozesa fundi atalina kye tuyita waka permit okusanga fundi n'oba omumanyi otya nga yazimba ez'okukyalo kyammwe kyonna si bye Kampala bino bya ggwanga ddamba yo mani leba weri mani power anti kitegeeza bawadde bantu bano kubba bajja lambulanga mbyalo eyo wannakawukawa basanga azimba bakyame bagambe sebo tulage ku permit yo yakukiriza okuzimba omuzimbi tabeeramu n'ekitiyo n'enkumbi n'ensululu kuba bibaawo abazimbi naye bano jukira balina enforcement wakira n'atambulanga n'owemundu omu mu mmotoka agende bafune engeri gye banyagulula kakati bw'otunuulira olwaleero nga tumaze okuzimba be balina okuwa pamiti yakukiriza okuyingira mu nnyumba yo mu njuuyo nga basose nagirambula buli neteeka baalikoledde nambwayo kiraga tolina privacy mu njuuyo nti omusajja yazimba enjuuyo oba erimu ki era bano banyonjere ne bagamba kituyambye nnyo twali tulina amayumba ge tutya kati tujja galambulanga kasenge ompulidde bulungi nkuwulira kakati oba ennyumba erimu godown eyitamu kaba kyavudde ku nnyumba ya mukulu gye babuuza Bobi Wine yatolekerawa nagamba twafa dda ennyumba ezoba erimu zi underground eyo yonna basooka ate senga basanga nga pulaani toyina babala enju eyo
mu bugazi attaka kwetudde ne mu buwanvu square meter ezigiriko buli square meter ogisasula emitwalo ejejo enena katoloze nyumba bako square meter meka yingi kakatanga bono obutono ndoza zibanga 3 kwanaawo kakati balina na kye bakola immediate evacuation bakugobera wao ode ku street genda ku street bwe bakwagalawo aha kubanga totukiriza betu bade tukola ki twagala oshulira obukwakulizo bongeddwamu okunywezebwa strengthen the penalties ebibonerezo byongeddwamu okunywezebwa nti olwaleero bagambye nti bwe babalamu ne bagamba nti kaakati ekizimbe kino kiriko obuwanvu bwe buti obugazi bwe buti n'okudda eri ne babala buli emu square mita mitwalo 4 okimanyi bayinza okubala esente zitwala ekizimbe kyo mu bbanga ne wansi basobola esente nga toziina okutwala ekizimbe kyo bayina increase enforcement power kati gwe wadoga nti maanyi bagenda gajjawa oli ajja genda nga bagenza okola ennakawuka bwe batuuka nga agenda ku poliisi eri okumpi nga gamupe abaserikale 5 tekijja ggaanibwa okiwulira kakati bw'oba tunuulidde abantu bano engeri gye bagenda okukolamu nti n'okuyingira obuyingiza ennyumba yo gwe okubeera mu nju nga wagizimba okugiyingira onaabeeranga ne pamiti ekukkiriza era nanagula ewedde ajja soka kubuuza agitunda owayimpa ku pulaani pamiti eriwo ekkiriza nti ennyumba eno yawedde etuusiddwe okubeeramu omuntu kati obukodyo obwo bwonna ojja kwesanga nga etteeka lino bikoze eki naye njagala otunuulire Zanero obadde ozimba mpola mpola ng'akasabo ka sementi bw'okafuna n'okateekako omanyi nti nno kuno kuliko penalties ezimu nti senga ozimba ekizimbe ne kigwa omanyi omuntu kati emyaka gyasibwa kyo kiba kibi ekyo kyo kibi ekizimbe olwaki ozimba ne kigwa naye ani azimba kigwe kiyinza okutta abantu naye ani azimba kigwe abayinginiya olumu n'abagagga waliwo etteeka lino lyo waliwo ebirungi ebiririko nti oli waba azimba ekizimbe ne babba sementi ekizimbe ne kigwa ne kitta abazimbi oyinza ogamba oba kale nekiyinza ate okutta abakipangisizza kati awo watuufu kati ngenda kukubuulira Zanero njagala mutegeera olwaleero simanyi oba mwali muzimbyeko enju yonna neegwa oba ki teri muntu azimba kizimbe kye kugwa teri azimba kigwe olaba naye bagenda okukebera teri muntu apulaninga kuzimba kizimbe nga Freedom City kigwe era teri muntu ayinza kuzimba kizimbe nga Freedom City n'ogamba agenda kakkereza sementi naye tubalabye amawulire tugalabye batabulanga gaali kasawo ku Freedom City nomanya olwo side yagwa metane ku bantu tuze tulabe ebizimbe nga bigwa kakati olumu tekiba intentionally naye oyo wakusiba emyaka 12 ate kiba kissa omuntu byonna babalira mu kugwa omuntu ye penalties ze zimanyiddwa muntu afudde sente bamuliyirira zakolwa dda mu accident mmeka 10 oza taziba milioni 6 nga etteeka lino liraba namba emu ekituufu lirinako ebirungi ekirala ne libaako ebibi wabula ate this time round olabanga ebibi bisinga ebirungi wojja ku muntu n'omugamba nti no wadde ennyumba bwagizimba dda teriko kirungi kyonna lwaki anti labayo ebirungi bebeekwasa biri mayina gwe wakuliddamu ku kyalo ennyumba mmeka ezigudde kati ojjagamba kirungi birimu ennyumba eyoggwa kyokka nyumba mmeka zitalina pulaani zonna kibe bagenda zimenya zonna katalina kirungi n'ekyo gwe kirungi kyolabanga ekiriko tekiriiko nze wankulidde ku makinde kuno nakalaba kalina emu egudde yagwa wali
kitegeeza ettaka ly'okugwa liri mayina nnyo ne bwe yagwa baasenda bodda kuba teyakuba muntu yenna eno baddamu ne basitulawo ekizimbe ekirala ekyo kakati bwe bagamba mbu nno anaanywanga obutwa anaavunaanibwa bw'ati tukuvunaana okugezaako okwetta kalina gyoyogerako egudde ne ingini eyinza okuba emusse ng'alimu. Audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nze Haji Yasini Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikuliniyo n'ebiwandiiko ebituufu ekyoli kakati nga bajja banona namba emu nannyini kalina nalina bumanyi kikuzimba anenze nga napangisa inginiya nagula inginiya kati okimanyi bajja kukozesa akakodi ako ku muntu kubalinako akakuku ne baba guno naatulemeredde naye azimbawa katukozese bano tubawe enguzi kigwe tumuteke mukomere emyaka 12 ebe nabo birowooza ku gavumenti etalina bwenkanya ng'eno nti wajja yita muteeka ojja kuba afuna ne pamiti na biki byonna byonna ekiwulira bakugambe omanyi teteka ino mulimu akawaayiro akagamba nti ennyumba ezimbiddwa nga yakusulamu teekolengawo mulimu gwonna gwa bizinensi ya business ba business era senga basanga nga je basinga besulamu ojukosa business osoka no wa fine ya mitwala na 8 akakiiko ne kalagira ovemu mu nyumba yo mangu mpaka kowe kana asalawo nti ojiddemu kati abadde bazimbe nyumba za mwe waka noga kateko kyolosero ku nyumba wange wano tuwazimba ya business yali yakusulamu mateka tikakikiriza olabe omwana yakoda akafana nyako sike nsambya kano nagamba bakulu nga mumenya kiyosi jinja police barracks ate zino zo kiyosikiza polisi ziri mu mbeera ki era zo grade eyitayo kodi agambye oba birina oba byo biri ku pulani oba ne building permit ekiro mukiri nti nambemu omanyi ekizibu kya Uganda tegabangako mateeka amateeka gabaddewo naye oluusi enkwasa y'amateeka oba ne definition yaago nga bwe batuleetera ebipapula by'oku luguudo muteeka lino olina by'otalaba by'obuusa amaaso mulimu n'abantu abalina ettaka ettono nalabye Sozo ng'alwanagana ne kakati bw'omubeeramu abantu abalina ettaka ettono mulimu n'etteeka erigamba nti onaavanga tiwawulidde ow'empalala ng'akyogerako yabadde akwasa amateeka naye abantu abalina ettaka nga tolina kyolikozesa nnyo naye nga ate lirina nyaso odikolako omugaso tugenda kujjawula mpaka watusobola ditunda okiwulira kati eyo tajeti gwe ogitunuulira mbwe etunuulidde babutaka era obalira poloti naye tunulidde ebintu ebinene gwe byotalaba kyenkugambye gye tulaga gomanyi olaba batwala kana akataka akaliko abantu ensambya awali hoteli zobadde ogamba ezaako obutaala naye kakati ate olwo olubiri bajja kugamba terukola teeka lyezze alina ettaka eriri domanti kibuga balina byagala okukolerako gye tulaga weewo abantu balina kye batalaba bino ebintu bisooka tajetinga abantu ba bulijjo naye nga balina shaaka gye baagala obbaka kati basooka ku mukene ne bajja kagege bagenda bakula ne babakayo ku mpuuta ogenda okulaba bavuye shaaka nga yali tajeti eddobo lino likola era kana amateeka bagenda galeta zagambe gye ganaggwera nga tewakyali alina buyinza ku ttaka ng'ettaka lya gavumenti mu ggwanga
kwasoka ne bakuwa nti anazimba tekyali alina buyinza kuzimba kati gavumenti ke bazimbire bagabire tegaba mugule kuyo wabula agenda okuzimba ofulumya kinene nnyo eri mu gavumenti oba ntegera kyegamba nti ng'okyaliteekateeka nti kanzimbe omanye nti kati kangenda okuzimba tegeza ne zino miliyoni 2 balina ozitwala zo balina otwala miliyoni 3 kakati yali agenda ogula obusawo fa abazimba obuyumba obw'emiliyoni 4 era agenda ogula obusawo 10 oba sementi bukula miliyoni nga 3 n'ekitundu oba tobuguze kakati gwe konna kyofuba yo gavumenti ekutaddewo omuziziko ate nga jjukira bano bawaka pamiti na biki bikola kuggweza nero nange wali wagenda okuba obukubi essimu ng'obuzaamu mpa waka pamiti golaba bisoboka tojja bimubuuza era bajagamba wano waani nti wano yo naatuukawo otya gwe akwasa waka pamiti nga bagala ekizimbe kya sudiru asenda nnyanja ne balemesa ab'obutonde bw'ensi okutuukawo leero atojje gwe waka pamiti naye nga balaba buli kanaku agisenda wagisenda wayongereyo wagisenda naye n'owobutonde bw'ensi olubuuza waani awo nti wasudiru ngaga ndeka emmotoka teziwetaayo eza nnema ndeka amateeka gagenda kwata ffe amateeka gagenda nyigiriza abantu abatalina ssente bano nga balina ekigendererwa okulemesa abantu abatalina ssente okubeera kakulaakulana kona ke batuukako saate wanaabeerawo ne wooyagala basobola okukibala nti zanero kazimba ennyumba eno aweddemu takyasobola zimba ndala ne bajja kapolotiko akalinaanyeewo kapoloti akalinaanyeewo olw'okuba nze yaakaagala ye neyibawo yagala dotwalawo ne bagamba nti teyalina building permission biki wakapetagina biki ne bakakutula bwe bakakutula kasigala kakalu mu buli ngeri zanere yaggwamu atakyalina gyagamba wagala n'amugambira taata bw'oba yagala osobola okunnyamba kuba yajja kujja nga godfather bamala kuleetera bipapula byonna ebya gavumenti nobeera mu kutya kati ye nayitabaawo olwegula naga wayi kyekyabaddewo ewuwo sokolabyewo emmotoka awo yaga naye kati senga osobola okunnyamba wakiri n'empisa y'akasente naligenze n'enzimba endakawuka okiwulira kati ye n'abawa order tyabaayo nomuleke yabo badde yakasente kenkanaki mbadde nyampeyo obukadde muzeeyi nga 10 nga polotiyo eri mu sala miliyoni 2 mu ameka mu 5 oba 2 kyavaga 10 si kikuwa 5 gakolera ngenda kuwa miliyoni 8 nzo ndeke mfafagane nabo ogenda okujjukiriza nga basajja obukambe bwe baaliko ne order gye baali bazijja noga wayi kandekerewo nzeeyi afafagane nabo olwo n'okola ki so omunaku bamugoba bino ebintu babipima dda basookera ku makyaki bwe tumenya amakyaki batukola ki pozi omaawo kyakyawo gye bamenyaawo si yeyokka ge basookerako ne bagamba kati katumenyemu ku y'omu kibuga olina jjo gimenya nga gaddingiddwa patu 5 ne bagamba abakristaayo bavuddeyo bajja balaba eddiini kwani baali bagizizaawo simanyi nakyatuukawo walezeemu biwulirako abakristaayo tebagiraba gemaanyi ago ge bakozesa bapima ne batula ne bagamba bwetukola kino kyekibaawo bwetukola kino kyekibaawo bwetukola kino kyekibaawo kyovula batambula bagezesa ebintu ebyokukola nabaga katukolemu kooti katukolemu kino kati katukolemu kino kati katukolemu kino okiwulira ekigwera nga result baje gana amateeka gagenda kumaliriza nga buli muntu n'abayina amataka tebakyagayina zanero nkubuulira tubadde wano ku programu eno bayina tajeti enkulu gye baagala okukola kuba ngenda kukubuulira kino nze nkyogera nnyo etteeka lino liraba ligenda kukola nnyo mu Buganda ng'embalala lyakoze nnyo ng'amateeka gonna embalala baasudde ne zikalina wano sinalaba ng'amateeka gonna bwe gasinga okukola mu Buganda
Omanyi wali bali akatandika osoka gwe n'obiraba embale n'obiraba nenga target baba ne kyebata target wano nga amateka gonna gasinga okukola wano mu Buganda ngo operation izo nawe singa okukola wano bwambulya semwaye abantu bekwata embalala baliwa akawa wali nempisa bekwata embalewa ojja kwesanga abantu bekwata ba mu centro flying squad abantu bekwata ba mu centro nawala munyankole nogamba nti tugume Gaddafi era abamu ogambye teka ligenda singa kola wano wadde tulabyeko embale embalala n'omukyala yagambye poloti giveeko bato gisobola wembalala tayogerera eyo atandikidde wala kubanga abeera kukyogera wano mwaligamye anti mubalaba atandikira eri mumusobola obutabiwa budde anti ngenda kubuulira zerero Uganda nga teriimu Buganda Uganda etaliimu Buganda anti eno ye commercial hub esigala empty gwe mutima gw'ebyensimbi guno mutima gwa ggwanga Buganda ye financial controller eya Uganda atiraji era ye settinga pace eyino kola mu ggwanga ekyo olina wakikiriza n'oba okyagala n'oba tokyagala ate mwana watto ekikwewuunyisa abantu abalina obusungu abamu tebali Buganda kyekyali badde ekitundu ekisinga okwagalwa naye ate abantu kyebasinga okubaako n'obusungu nga n'abantu abakirinako obusungu ate bayambiddwe ba Buganda bennyini ekyo kisinga onnakuwaza kuba ngenda okubuulira omanyi Buganda kyekitundu kyobeeramu nga buli ajja kaabemuko ng'agula ennyumba oba poloti nettaka buli ajja gwe kasitooleeta oba mu Nigeria omanyi kati ngenda kubuulira ekyewuunyisa okimanyi teri nsuubuga asobola kwesimba mu Western nsuubuga yeesimbye Kabale nsuubuga yeesimbye Rukungiri wadde Eshema balina nsuubuga yeesimbyewo Mukiibi yeesimbye Embalala Eisingiro Bushenyi mubalina Lukwago yeesimbyewo ne wano Buganda yokka wosanga ebitundu nga buli muntu yesimbawo ate nange kennyini neŋŋamba nti oyo yasaanidde olwability obukosi obusobozi bwe mu Buganda obusobozi bwe bukola kinene naye walala eggwanga lyo kikulu era wala ggwanga wano osobola okulaba nti Lubongoya yeesimbye mu Central n'ogamba ng'ate obusobozi abulina n'ogamba ekituufu Lubongoya yasaanidde okulya akalulu n'olaba Nakawa nga weesimbye Baluyinda Luhindi Opio nga beesimbye mu Busiro South eri n'okuwandiika tebakuwandiika ku nomination tatawaana n'ogamba nfunye empapula z'Obukediya nze sekanjako era osooka kubuuza oli owoha ninkaiwona tekikubasika terukutegedde tekikubasika tekisoboka kizira n'okuzira okiwulira kati ebyo byonna ebintu bino bikola ki obitunuulira nti Buganda yo yakwata omuntu ng'ekwata busobozi era tebalina buzibu kubana olukiiko lwa Buganda lwe lukiiko lwenasooka olabako abayimbi weebale nnyo nga Kabaka yabalonze kyova olaba okumanya Buganda nnungi nnyo ojja kwesanga nga ne Sodo tasobola kwesimba mu mbalala kyokka nga ate muganda wa pulezidenti nga naye tebamutegeera bulungi tebajja mmuwa oba banaamuwa naye nga akalulu ajja kafuna mangu mu Buganda era waali MP kati mulamba okitegeera MP kati muki mulamba era we yapulaninga okwesimbawo yapulanika ku bitundu bya Buganda simanya bwe munakitegeera kati ate ekisinga okunnuma nti abantu abo bennyini betuleze ne bajjajjaffe be baalera ne bajjajjaffe abamu ku bo si bonna kubanga waliwo abategeera betutambula wamu nabo nga tebalina na buzibu okiwulira abamu ku bo obasanga banyiivu nnyo naye ng'obusungu babulina ku Buganda osanga omuntu ng'asula Ggaba akeera kuvuma Ssaabasajja
n'okuvuma abaganda nga wabuuza munaatukola ki mwepankapanka waneeno naye ng'okunyiiza kw'abamunyiiza ate tebamunyiriza waabwe yabalumba ewaabwe gy'abanyiigira kyotasobola ssanga eri toyinza kuba wano n'ogenda Mbaale n'ogamba nti bano abagisu babi nnyo. Ffe Katonda atutona mu bbumba lya njawulo eriri understanding and welcoming. Kati tageti zonna ez'amateeka nezetukola wano amazima tageti ebeereemu era abalala bonna babyogerako naye tageti ebeereemu tageti nzaani Muganda Central Region. Kati oli waliwo omanyi ekiteeka lino ery'ettaka lirina targets nyingi buli omu alina opinion ye. Waliwo eyagambye baleetako etteeka ly'omusolo gw'amayumba nga kano ke bagamba nti neeyaggwa edda gifunire pulaani kwakukola accountability ne bakuwa ne code kati banaakukkiriza ng'otandika okuwa omusolo nga bwe bagamba nti TV zaakusasulirwa edda nga TV zaakusasula TV zijja kuwa omusolo tetwategeera musolo gwa TV paka bwe baateekawo zino zi Pet TV, Go TV, Star Times, DSTV n'obeera ng'osasula ebyo kati mbu omusolo gw'amayumba gusobola okuba nga gwekwese emabega mu guno omusolo byonna bisoboka nti kati bwe banaagamba nti omuntu aba omusolo bajja kweka naye kati bagamba buli nnyumba ebe ne license ne permit bataddeko n'ekigamba nti gyewa eyafuna permit nga yakusulamu tekolewe nga mu business bagiwa omusolo ogugisaana kitegeeza business bajja kuba bagimanyi ate balina n'obugazi bwe bataddeko nti etaweza bugazi buno kale yeye nawangayo ekyeno ekyesatu naye weza obugazi buno okola bati tujja gibala mu square meters so ekyo nakyo kiri eyo ate abalala bo ne bagamba lineteeka nga bwe bagambye occupational permit ng'omaze ozimba kyavudde ku bitebe n'opu byazimba n'ebizimba nga teri abitegedde n'ebigula wonomala ne tageti eyo girowoozeeko nti etteeka lino bwe latunuulidde of course amateeka abiri de twogeddeko sovereignty bill ne nalino national building abasinga bwe badde bayitukutesaako noditunuulira lyabadde nga tuyinza nogayita nti NUP biiru oba Kyagulanyi biiru ekimu ku byo lwaki bagamba nti onaabanga ogenda okuzimba onajjanga nosaba ne bajja ne balambula wogenda okukola ki okuzimba nobabulira nekyogenda oteekawo senga banajja nga si kyekiriwo nekinaba ne pulaani kyakumenyebwa era banaamalanga kirambula bo okukkirizo kiyingira okitegeera wonna nno byakusasulira ebyo kuba jaga tetulina bagenda kulambula tekotekamu amafuta ga mitwalo 5 bagende balambule tulabe kola booti tokkirizibwanga kuyingira nnyumba etanaggwa naye wanaalabanga ngeri yaddeko bajja kuwa kye tuyita temporary bino nti karenti kakujjudde n'okubako amabaati mu madinisa bajja kuwangayo ka temporary akaliko ebbanga temporary nga ya myaka nga gumu oba ebiri nga basoera mwaka ogwo ojja kuba gimaliriza bwenaakulemanga ogimaliriza mwaka ogwo temporary gye bakuweeredde nga bajja nga bagaa kati fulumya ebintu byogenda ekera nyumba yaffe waliwo amateeka agago gakusekako kati sebo nze nzimbye ennyumba yange nnemeredde nkubyemu ebibaati nyingire ne renti bangobye nokubamu ebibaati basooka kukkiriza oliwaddemu okwagala okukomawo ebibaati ne bagana nedda esooka kuggwa eyo abewo wali waliwo amateeka g'oyisa naye nga tulanga kati oba lino ligenda kukola kakati mu Kyagulanyi style tuguddeyo ebitebe Embaale tuguddeyo ebitebe Iganga Embalala ebitebe bibadde byewuunyisa obwewuunyisa abantu nga tebamanyi na kumanya titulinawo ki ebitebe kati tewakyali kuddamu kugulawo kitebe kyonna kya surprise kuba oli alina okumanya ng'okizimba gwokimanyi okimala ajja kikebere oba osobola okiyingira gwokimanyi bwetwagulawo ekitebe ky'Embaale kina balasisi ekyeyiganga tulina balasisi kibe kyakwasa babizimbye mulababwa badiso bekyakwasa
kati bebe natulina okubitunuulira nti otumala okutunuulira ebintu ebyo nti bateekamu akawaayiro ne bagamba nti NUP taddamu okugulawo ebitebe nga tetutegedde munda eyo bateekamu NUP bateekamu ekibiina ky'ebyobufuzi tekirikkirizibwa oli bwe yali annyonnyola nga annyonnyola ku kyembalala nawuli omunyankole ngagira nti ne twebuuza oba ne bombeka za petrol station oba ne bayombeka ki nga bebuuza langi ya Starbucks bonga balowooza bazimba na petrol station konka NUP yatusurprisinga munonga nengamba amanya onyumira ng'oyogera olulimi olwo ndabira ddala nga tufunye omuntu agenda okwesimbawo kwekitu saidize sumuka kubaloti pepa tekisoboka eri oyogera olulimi kati n'abaana abeesimba ne boogera Oluganda gwokyali kukola ki kati alina okuguzayo buguza ettaka kizibu ng'ovudde wano okuleka Baganda bali abagundiira eri nga babamanyi enzaalirwa babamanyi bamutaasa kafeero baayo babani basajja balaba kati baba basobola okugula ekintu kuba abawaka babamanyi oguno owiitu naguma kuriya yagira tebamwinako buzibu naye bibanga nti musimanyi waawa nti avudde Kampala zeggula ayi tekisoboka kakati yabadde target nene nti kyonna kye tubadde tuzimba nekye tusuubira okukola yensonga lwaki nakugamba nti twagula ettaka eriwedde olijjukira ne tutalizimbamu NUP yagula ettaka eriwedde nga tutalizimbamu nga kigenda tubonyaabonya okufuna pulaani yaawo sina kindi okuzimba nga bajja kumenya n'ekitebe kye basooka okulaga netumala netugula ebiwedde ebyaggwa kati ne baba surprised ate bakikoze batya waliwo ekitebe kye basooka okulaga Bobi Wine kye tugenda ozimba webale nyina taka tuligula nga kamokya wali naye twagenda olaba ate ekyajja ekyagwedde nga pulaani wano mu kufulumya wano tulina okuba abagezigezi at extent kati wano kwe kugamba nti wozimbanga ekizimbe nga watugambye kyakusulamu senga okikyusa omulimu gwakyo nti kati office era bagenda okulambula nga baga twakugamba kwebaka si office wazimbye era bajaga leta occupation simanyi biki permit biki yali yaki yakwebakamu ate kati yaki kataddemu office twatadde nti ekizimbe ekyazimba tekikolenga business kitegeeza n'okuzimba office nga za kitebe ojja kuba specifically ngoga nti zino office za kitebe okay katulinde teeka tulabe litwalaganya kuba kakati kati kamala kugamba kati ketugenze ku mateeka katugogerereko ddala abiri batutulekirala tulinayo Shakibu kanve bukana akateeka kakati bwogenda kulino eri aba foreigners bo bebayita ba foreigners bagamba nti omuntu anaamala omuntu abeera a resident abeera outside Uganda tekiriiko bamaze ennaku mmeka oyinza okuba bamaze ennaku 2 naye kikubira outside Uganda okuweereza akasente ako n'engeri gye kajjamu zanayo tokkirizibwa myezi 12 kufuna sente suka bukadde 4 kati golaba bakyagulanyi 2 oba kyokka nga atajjukira nga bagenze oleeta tteeka lino nga bamaze okuyisa nti ono tafune nga sente mu iPod ekibiina ekimu naye kampeyini n'azikuba bulungi ne beebuuza azijjawa nti waliwo abantu b'ebweru abamusondera okimanyi okumanya no yakyagulanyi 2 yennyini mu tteeka lino mulimu ekigamba nti senga walabwako nga toli mu Uganda ng'olina akantu konna kwokola akekuusa kuvumiriza eggwanga Uganda onaabanga n'omusango tokkirizibwanga nakwesimbawo era wojja ojja kukwatibwanga bukwatibwa mu tteeka liri okufuna sente zonna onaafunanga license kuva mu ministry era ng'obanyonyedde nti ezijja za muwala wange naye senga bakukwata ng'oyambako omugwira mu ngeri etategeerekese omugwira sekanja kaali Canada ye abafuuse mugwira senga asindikirayo namba emu obukadde nga 2 namba emu abamukomera
emyaka ogimanyi simanyi ye penalty ozimanyi okusasula obuwumbi bubiri obaki oba okutibwa oba okusibwa emyaka waliwo penalty zitera ku myaka 12 asibwa emyaka 12 asibwa 15 asibwa 2 wow awo kati kanebuulize ate senga kikwatibwa ng'omugwira yayamba ku munnansi nga we muleeta abachina nga nti kampuni y'abachina nga yammwe awo munansi bwemeka etteeka lyagala litunule sayidi bbiri tesenga munnansi ayamba ku senga nga otugambye ate senga munnansi ayamba ku munnansi okwerimbika mu kintu ekitali kikye nti wano wange nga si bibyo era senga tukizuula naye nga gwe yeerimbiseemu emabega ayina ebikolobero bingi okufrontinga erinnya lye nti byange walinamba emu olina ebintu byoyogera naye embeera awo wagamba ndi omuntu omu alowooza mangu omulala najjukira olinawe kansuubire siyenza oyo olinawe wagamba wambuuza awo ekibuuzo olumu nongamba naye nero okyegendereza nti bainvesita abachina bawano bo teboogera balina omuddugavu aboogerera yes bwekiba naye ate bainvesita abazungu nga bali mu nsi z'abazungu bo boogera nti Elon Musk ayogera ebintu bye naye investor wa wano omuchina ajja atudde mu suuti tayogera abeerawo nga ddingo maani kitegeeza ojja kwesanga nabane bawana bazimbe factory obaluddawa factory ezo zigendamu batekamu abachina abebiwani ne bafuna zituyita tax holidays ekiwulira kati okutumala zifuna olina atambuza kampani emyaka egyo nga tawa musolo ng'aleeta ebintu ebiyitirivu kankuwa ekyokulabirako ekyangu okakase Uganda nti zaabo nalabira ebintu bibiri ebyatushokinga mabegakaawo eddwaliro ly'e Lubowa ekizimbe kyolabawo ekyo kizimba mapeera 10 sente zaakyo mapeera eyo gyolaba ng'ewedde yali ya buwumbi 12 nga bagijjeeko engalo obuwumbi 10 ameka 2 ze miliyoni nga 3 eza dola ekiwulira kubanga ndoza yakozesa miliyoni 3.2 baseerabidde naye ekizimbe kya Lubowa kakati ekizimbe kya Lubowa wekiri wakagendawo 1.3 trillion emabega kabadde bagala bongerayo obuwumbi 4 kireka kyasooka it's an underground hospital kakati 1.3 trillion kitegeza bwe buwumbi 10 meka mu 3 bwe buwumbi 10 mu 3 ngate mapeera ya buwumbi 10 mwameka mwabiri kitegeza ze mapeera 10 ezibadde zino okubeera awo e Lubowa ate tebabakkiriza kulambula omanyi ki oba ekizimbe eddwaliro ly'e Lubowa lisoose kuva mu underground mpozi underground ng'ekola ne ku next nsi ate omanyi America ekuba kati ebintu ebiri underground okujjako ng'ekola ku next planet underground ebaayo okitegeera kati kyengezako okulaga kati twazimba wano ekizimbe kituyita paalo musajja aleeta pulaani ne bamuwa ettaka ne bamuweerera ssente n'azimba paalo n'afuna tax holiday n'aleeta containers ante containers nga wasuubuza abantu naye nga zirina tax holiday nga wabagamba zigenda ku paalo bwe kyamala okuggwa ne bakiyingira bwe bamala okiyinga n'agenda South Africa n'akyewolyako obuwumbi 15 ffe twamuwanga eggwanga azimbe n'okumuwolera ne tumwewolera naye mbu ye agambe ekizimbe kyo yamala okizimba ne bagamba nti waalinnyayo waggulu eyo alaba mu State House ne bamugamba kati temusukka mwaliriro guno era ebizimbe ebiwanvu nnyo ebiri mu kibuga waggulu biba empty kakati ng'amaze okukola omusimbi ogwo gwonna n'ambala n'akisinga n'okisinga tuba tuli awo ng'abantu bazze tuba n'ekino tukibanjako kati gavumenti enoonya ssente eddemu ekinunule mu bakibanja sina kindeeza okwaya kinunula nga kyafuuka na kya muntu kati omukuba bedde kati ebyo byonna weebiri nti olwaleero bw'oba tunulidde bbiiru eno tajeti yaayo twabajjako ssente za ipod mwazijjawe zaakuba kampeyini nti mu diaspora basonda nti kati n'abakola komiti mu diaspora kati bateekeko emisango bwe bajja wano lino etteeka likola mu mawanga agamu naye gonna ge likola mawanga mabi kankugereze Nyerere bwe baali bamuvuganya nnyo yalireeta alikozese bw'otunuulira ensi nga zi Russia likola Algeria likola North Korea likola
Kazakhstan likola naye gonna gaba nakyemalira nti lino tteeka liyambako nakyemalira okufufumya buli kibiina ekiba kigezaako muvuganya oba okumalamu buli muntu suubi abana eddoboozi nagaba naye kino katukyogereko nti nowobwerwa ajja kutya alina akayumba nga ate nadde e Uganda munaye kati sijja kgenda kwekalakasa ku UN olukulaba ngaga yalya mu nsi olukwe yo yalya mu nsi olukwe kati ebina tulina bikola ki obitunuulira naye nze ndowooza mu nkola yonna gye tugenda okukolamu ngenda kukubuulira Zanero wasoma wali owuliddeko kye bayita rise and rise of empire of what? It's always the rise and the fall. Nowe kitumbira kitya omuganda wagera nti empugu teriyabire the rise and the fall. Nowe kitumbira kitya Nebukaduneza kabaka we bazalira Yesu nga tasoboka yatuka n'ogamba nti kati bamulese ogumuyita Yesu abaana okuva ku myaka 5 okutuuka ku lunaku asooka bonna bamubatte Yesu ajagendera omwabo ajagendera omutulabe wana abaawo kali mwana yazaliddwa bonna mubatte siraba wawona era bonna ne babasanjaga naye era yawona era okugwa kwe nokukola ki nekutuukirira amazima gali nti mu kintu kyonna ekiwalampa kiriza kikkirira newe kiba kigezi kitya newe kiba kyamaanyi kitya nze ndowooza gavumenti eno yali badde eteeka bintu mu nkola entuufu wabula netabikola mu nkola nkyamu mu ngeri ya kubanga bwebiteeka mu nkola entuufu abantu basigala bakyenyumiriza mu ekyo era nga bagamba waayi katubeewo waayi katukole bwe tuti ensi eteeramu n'abantu baayo naye mu nkola entuufu tutegedde abantu gyo batwala obataddeko mateeka omenye mayumba gaabwe obagobye ku mirimu obakoze eki kakati ebansi ki gye tulimu naye ng'ate woogamba nti mmenya mayumba ga mu lutobazi ate olina akeera okuyiwa ettaka mu lutobazi singa mu lutobazi mu nnyanja wakati waseetula kati atawo kiki ene nga tumaliriza ekikonde kya Shakibu ne Balista Timo omu yakubye munne akawanga kabootaboota Balista Timo yagambye omutendesi we omukugu yamugambye tolina kyojja kakasa wano woowulira nga tokyasobola gwa bamukubye ku 3 nagamba nze ngwira wano bakirabye otya kakati musajja wa Shakibu afunye ku maanyi kati akuba abantu knockout ono gwe yakutte yabadde munafu ago ge mazima naye Shakibu standard yesu kakaawo ku Timo akitegeera of course Shakibu asaanira abantu bamanyimu ku bikonde takyali mu guledi yakubaatisa Shakibu kubanga Shakibu ebikonde akubira ddala ne training afunira ddala kubanga Shakibu abadde afuna training abasajja bamu coaching bonna bamanyi abadde coaching ogwayita Aluna Maanyi abadde coaching ogwayita Badiru abadde no coach abaddala nno kakati Shakibu n'abalala ba coach kubanga wabadde akola training ku gym manyiwo nti Shakibu aina level gyatuseeko mu bikonde esukkaawo era kati n'aba ategeka ebikonde alekerawo ebikonde bya comedy ennyo kuba kati ategeka ebiri serious mu kati kyemunenyako kiri kimu asinenya Shakibu nenya abakubi b'ebikonde bannaye mutegeere bulandi ezijja mu bikonde nekyo kitegeeza bw'otunuulira nti afunye omukisa ne tufuna wano Indian ne tufuna ne Americana bonna nga bakubi ba bikonde okujja mu bikonde bya Shakibu naye kyatuukisibwa ku America mumuseko kyeyinize mukutudde amasaaba ge omanyi ngenda kubuulira omulimu gw'ebikonde emabegako waliwo nna waliwo gwabeerera ng'omulimu gw'ebikonde gukuba professional bakundi abo we bazannyira baani bajuuko banyakana bajuuko
Banyakana genda ku Zebura Mando genda kwa Aruna Manyi genda abana we bali abazanye bikonde genda ku Muwanga the hitman Balusambya ba Mr Crush abo we bazanyira ngabana Balusambya no baba bamaso Balusambya bano tebabadde nga tebanajja abasajja ngabakuba bikonde kola ki kakati ebikonde ne bifuna ekizibu kiriwa abana bayiga ebikonde bingi kati balina mirimu atenga balina amaanyi ne babifula byababbi waliwo abaana bakyagala ne mentality eyo mbisaawe okulaba ebikonde nga bazze kubba bubbi bantu omulimu guno gulongooke guleme kubeera nga gwababbi kubanga abakubi b'ebikonde balina amaanyi ate nga tebalina ssente kakati nga obeera ne ssente ng'oyita ku mukubi w'ebikonde oba bufuuka bukizibu okubba ne bagufuula mulimu